nti tulina kyetulina okukola omuntu mubuvunaanyizibwa bwe nga kitandika naawe kitandika nange. Tugamba our nation, our shared responsibility. Eggwanga lyaffe lirina buvunaanyizibwa bwaffe. Nze nno njawukanako ne bannabyabufuzi bangi. Obutabanguko bw'ebyobufuzi oba oluvannyuma lw'okulonda bulina ebibuleeta, era nga tulina mu mazima okwadresinga ebireeta obutabanguko. Tewali ayagala butabanguko bwewaawo. Akusookera ddala abakulembeze obuli bw'enguzi n'okwekusa n'okubba essente z'Abannayuganda abantu beekyawa. Kitegeeza buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze ate nammwe okulwanyisa obuli bw'enguzi. Obuli bw'enguzi kye ki? Obubbi. Ng'omugamba obubbi. Okubba ettooke ly'Abannayuganda eddene. Basebo ne banyabo, waliwo omuntu omu ng'atwala ssente z'Abannayuganda miliyoni namba. Tuli miliyoni 45. Oyo omuntu aba muzibu nnyo, era kyokola aba bakyalemereddwa okunoonya solution y'omuntu agadde ssente z'Abannayuganda. Nze nno nteesa bweki. N'esibye ngomba kwa Parliament. Nga mpikira Kampala Central era nga nina reforms. Nze njagala zikolerewo tusobole okuyimiriza omuze gw'obubbi. Ababbi tebava Sudan, tebava Congo, ababbi bataata bammwe. Bamaama bammwe, mikwano gyammwe. Many of you mwe wano nga musomera ku bubbi. Bataata bammwe nga babbi, bamaama bammwe nga baki. I want to repeat in English. Many of you are beneficiary to the thuggery, to the every incredible, unthinkable idea of corruption in this country. Many of you are students here because your fathers are chiefs to this country. Your mothers. Are we together? So tugambe ebireeta obutabanguko oluvannyuma lw'ebyokulonda kwe kuwulira nti weekanya abantu mu bubbi tewali solution. Senga munaaba munonze ngenda kuleeta etteeka muwulirize bulungi basebo ne bannyabo. Ebyaddala ababbi tebakyatya ssabo. Babatiisa obuyembe tekukyakola, emisamba biraga bya kiyanga. Oba olaba nawandikira abasawo b'ekinnansi bagamba saayansi oyo bw'aba akola muleete tumugezese atuyambeko okukwata ababbi. Bulijjo tuwulira bazza ebibbe siwe buli tuwulira bafuna enzaalo omuntu n'oluzaalo n'azaala myamwe scientist naye nga ndaba tekisoboka bulungi. Naye bagamba bannange mugamba mugaba emisala ne bagaggawala abantu baafunye mu Uganda mujje mutulage. Naye mbayita naye bonna banyiga bunyiizi ne badduka. Olw'olwo ngamba bwe biba tebikola abantu bangi bamala obudde ate babikkiririzaamu. Abantu bakwatibwa eyo ne bakolebwako ebyensonyi okusaddaaka abaana ne bafuna ne false hope. N'olema osoma ebitabo yunivasite ng'olowooza ebuzibu kugenda kukuyamba oyite ebibuuzo. N'oseze oyo wabatakola tumugobere ddala era abantu abo bagibwewo. Naye banakakasa nti bikola tubireete bifuuke etteeka tuwere minisitule ng'abatabanya eggwanga lina tukusindikira musambwa kuguleeta wabbye weewaawo kuwulira abalwana koni n'abalala lwaki twetawaanya kusindika zimiigi n'enyonyi tusindika muzimu nga gumuleeta. Naye weba tebikola bikole ki? The next year naaba neesimbyewo nga mpita mu private members bill tuleete era tuzze etteeka lya kalabba. Buli muntu yenna abba essente z'Abannayuganda n'okufiiriza eggwanga lino mmwe Bannayuganda ne mufiirizibwa bataata bammwe tubatuge tugeyo n'aba tukuulye emiriza gundi yaga biliyoni okumanya era nga twere tutera abantu 14 naye betuleeta okukwata baganda bammwe bataata bammwe bamaama bammwe. Kitegeeza obubbi butandika nange naawe. Tulokoke ekimala bwe tugamba okuzimba eggwanga eppya muwulire nti ababbi babakutte ne bazza ne ssente zaffe. Weewaawo ekirala obwenkanya tuwulira batugamba ebyobufuzi fair
fair play, right? Naye n'owulira nti ate waliwo be bakutte nga babadde ku kampeyini zaabwe. Ekyo ekintu nze nkivumirira. Ebyaddala muleke abantu omwayogera nnyonnyole bannayuganda fairly. Olwo nno omuntu bamwangule ng'omutwe gwe gutamweyimiridde. Naye okulira nti abantu abamu bali mu kkomera ng'ate ffe nga gavumenti, ate ffe ebitongole by'ebyokwerinda nebikoze ki? Abantu banyiiga ttiimu zaabwe ne bakola ki? Ne basalawo okukola akavuyo. So tusaba buli yenna ali mu gavumenti n'ebitongole byonna ebyokwerinda, muleke abantu bannyonnyola abantu omupiira bagubateebe. Ekisembayo nze muzannyi wa mupiira seekwasa refali, n'omuntu akubbye aba akusinze ku lwaki siga okubbye. Naako kakodyo okulemerera okola ki? Naye bw'aba bakusinze kkiriza. Weewaawo nga mmaliriza abavubuka njakubategeeza nti okukola ye only way n'amagezi okufunamu ssente. Nammwe abali mu gavumenti bw'oba oyagala ssente genda okole bizinesi. Ssente ziri mu ki? Bw'oba ozze mu byobufuzi n'obukulembeze ng'onoonye ssente zikusanze. Kyova olaba bakubiriza abalonzi temusabiriza beesimbyewo, mususa okuba oluseke. Omulonzi tabula yeesimbyewo tabula mbiwezi temugimubanja kuba n'enyinta girina. Omulonzi mbeegayiridde abeesimbyewo si be byatwala ebyammwe, si be babaluga. Buli muntu kola kyonna ky'osobola okufuna ki? Mbasaba bassebo ne bannyawo, njagala okubategeeza nti bw'oba oyagala ssente ng'ebyo zinoonyamu enzibu, toyinza kuba ng'ovuga booda ebyaddala ng'oli mu katale wali n'ogula oba n'ofuna ssente zigula Range Rover. Nedda, ky'okola okola ki? Mummwe njagala baleeta akalowoozo. Uganda mbagga naye temukimanyi. Abamu mummwe mulowooza Uganda ekoma Kampala okwokulira wano n'oyogera Oluganda n'olumalayo. Uganda si Buganda oba Luganda lukka. Eri abantu abogera Oluduulu, eri abantu abogera Olusoga, eri abantu abava Ekkumi, Katakwi, Arua, Yumbe. Kati munoonya ssente muzinoonyeza wano e Kampala. Mbasaba kubategeeza Uganda yagagga. Uganda erina zaabu omuyitirivu. Uganda erina amayinja ag'omuwendo. Uganda erina ettaka eggimu okutambula okuva wano mpaka Kiryandongo mwenda ettaka gyeri, naye temukimanyi. Nolaba abantu kabeerera wano tuyita abagagga Kampala, wano obugagga olina okugusukka n'ova wano n'otambula Uganda. Abazungu bamanyi Uganda erusingamu abali wano. Okukola ebyo si kwe kufuna ojambeera embalabe okola. Naye okola ki? Abavubuka njagala baleetera akalowoozo mwena nti kyekiseera mugende mu agriculture, mechanized agriculture, okulimisa tractor. Enkumbi erimba, kano akasima akalinga emmindi kalimba. Ojja kalimisa omutwe weesulike obeere embalabe n'ebbango, ojja kulaba enjoba. Naye nno okulimisa tractor bwe kutakola ki? Abawala abali wano teri lya muwala, teri lya musajja. Omwana osobola okukolera ddala naawe n'okola ki? N'ofuna ettooke. Kyolosaala akola naye abeera ku tractor z'olusenyu, abeera mu kulima, abeera mu kuwunga. Abawala teri mulimu gwa musajja, teri mulimu gwa mukazi. Mubeere beesigwa, tubatya okubeesiga. Nga bapasiwaadi esimu nga beedala kyebyo. Ekirala beegayiridde bweyagala okufuna ku ssente eziwera, sukkako Uganda. Buli yenna n'atambulako n'avaako ku Uganda ojjafuna eddowooza ery'enjawulo. Olabe nti ensi tekyawalana muntu olw'eggwanga lye, olw'eddiini ye, olw'ekikula kye. Abamu mummwe mubeera wano olowooza ensi ekoze eki? Naye buli lw'ofumako ebweru n'owulira n'ensi enaabwe zeeyisa okuma n'ogamba ebyaddala Uganda esinga Amerika. So, our nation, our shared responsibility.
mutambuleko mukozese internet mulabe Uganda ebirungi ebigirimu. Nga mmaliriza abavubuka mumala obudde ne mubanga mumanyi buli kimu mu Uganda okukyogerako tukubaganyako ebirowoozo mwe temuli bize. Nze neesibira Kampala sindu bampitira omwala sisibeera mwala ekitwala mwala kiki akaala katono nnyo ku Kampala ne ku Uganda ne mutera bisibasinga mwala abantu batukola okujja bekweko bigobamu ebifaananyi kyolwasaba kalulu. No, I will not do that. Era amagezi ze nabawadde bulijjo mutugamba waliwo ministry y'ebigwatebyazi right bulijjo tulija abeebutunda babayamba kati muyigwa mu kibuga bwetulaba bulijjo bamulimba kyekiseera mujje mulire abasuubuzi abantu bakole weewaawo. Ekirala tulina insurance. Many of you don't know omugaso gwa insurance. Azimba omala ate okuba insurance drainage eyo abalala bafunye ebizibu bagenda insurance. Don't waste time okugira ku buli kintu. Buli ali wano abeera analyst, abeera lawyer, abeera pharmacist. No, I don't discuss anything that crosses my way. No, I keep my time to my daughter and myself and business. Naye mwogera ku buli kintu bannayuganda. Basebo ne bannyabo neebaza omukisa ogumpeereddwa kwogerako nammwe. Bannabyabufuzi nammwe ab'oludda oluvuganya. Tekitegeeza kufuma nnyo Mwami Museveni okulowooza nti oyagala okulaga endowooza entuufu okulumirirwa kwa bannayuganda. No, tewali yakutuma. Si buli munnayuganda nti abonaabona. Obonaabona wekka mwandaba. Abantu bali bulungi bayitirivu. Tulina pulezidenti omu ani pulezidenti w'abali obulungi. Weewaawo buli muntu okuva mu mbeera embi kwerwanako naye weerwanieko otya. Ffenna tuva mu humble backgrounds naye tuwuliriza. Ffe mutuvuma buvumi mutuwemula tulaba ku komenti otulya abaana abavuma emwesinga 10 n'otuwulira akayenje kate kavuma omuntu obuvunaanyizibwa. Weewaawo kati abannabyabufuzi naddala kudda okuvuganya mukola ensobi emwe n'abavuganya Mwami Museveni kwe kulowooza nti munafu. Omuntu afuze emyaka 49 alina olufuga 4 maybe is immortal even. N'obanga ojja by insult okumuwa omuwemula akutulira n'aseka. N'owanda afuze emyaka ameka n'omwana ng'ayinza okufuga n'omuzukulu gaffe naffe erituseka. Ekyo obukulembeze si bwa buli muntu. Ffenna tugenda kufuka presidents. Otegedde oyagala ki? Mutabika eby'essente n'obukulembeze. Sisiya kinagala kulembeze nga nnoonya ki? Mwenna twagala ssente. Twagala ssente tebikukola ki? Ntunyonnyola nnoonye ssente teziri bya bufuzi. Buli omusala amagezi gw'oyinza okufuna mu ki? Ssente terina myaka nkaddiye nnyo. Abamusinga n'obukulu naye okola ki? Otambuddeko wa? Nze ntambudde eggwanga lino Uganda lyonna buli wamu. Nikishindwa kuongea Kiganda naongea Swahili. How many of you speak Swahili? Muko okolira wano. Nakwambiaje nikishindwa kuongea Kiganda ama Kiingereza naongea Swahili hata kuwafundisha. Kitegeeza ki? Beera ng'oli linguistic tambula ove wooli. Mugenda wa abantu ekitiibwa, ofune opportunities, ofune essente. Saagala kwogera bingi nnyo byanjala byogera nkya. Mbasaba nagambye teri kampeyini za kaayaya kumalira abantu budde. Kiwakanya genda eri digital. We've transformed, we are agitating for change and transformation of many applications into digital transformation. Wow. When I spread my message, it goes deeper and faster to masses. Maybe abantu bayise ebifuuka leero ekitiibwa president myaka 4 okyakwepande. Abamuwabula nabo nedda ezo ssente azireke. Nebyo nneweetawo walidde omu bakimanyi nti mwami ani Museveni wuyo bayi Museveni weewaawo. Ne bwobuza omwana kidaga teri kati pulezidenti wa Uganda y'ani? Lokola olumbadde bwerimbalimba. Pulezidenti wa Uganda Kyagulanyi nonsense. Mubuulire abantu ekituufu. Kiddemu pulezidenti wa Uganda
jani kyagulayi nonsense kyebagamba kyosika kyokula n'ebigambo ebyo bitonotono londa n'obwenyereza londa ndowooza bw'olaba nga benjogera temuli makulu wagayina tononda bw'olaba benjogera bogas tokola ki ebyokulembeza si kunona ssente era tugamba tugenda sala benefiti z'abannabyabufuzi babadde babappa from today yabalira research budget ya Uganda ebadde segments bbiri kyetuyita recurrent expenditure and development expenditure. Recurrent expenditure are those expenses, benefits, exemptions, privileges given to leaders at different levels, including members of parliament, irrespective whether you are NRM subscriber or opposition. N'abannabyabufuzi mu opposition beegabira benefits wezibagamba munyiga bayanga bbi banyere byononyeza twagala tugenda mu budget ebyokwejala byonna tubisale esente zidde okukulaakulana. Development expenditure na ntono nnyo okusinga recurrent expenditure muri your students kibi nnyo kyebintu ebigaza bannayuganda ebiyona namutaano ate yentono okusinga abo abannabyabufuzi beeyagaliza awikigeza kyova tugamba namba of MPs egegere bitaano mumekabika nonsense. Canada esenya 2.2 trillion GDP obugagga bwayo US dollars fetulina only 53 billion. Canada erina ababaka 315 fetulina 500. Nonsense, complete nonsense.